I say it clearly without fear of favor. Nabagamba bebugere ettaka eryo bemugati ya Kabaka ebya bulimba ettaka lyonna lya district. There is no Kabaka Mutebi oba yagala ettaka aligule oba yalisikira okuva ku kitaawe abeere nalyo neetondera public land n'oluyita private land. Oba oyagala state within the state ekyo tukigaanyi kubanga ebyo taatawo Muteesa byakola. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. I've clarified and I've finished. Tusiba tumalirawo wano toyinza kugamba Kabaka nti talina ttaka agenda walijjawa ovuole Kabaka waffe nga tutudde wano. Gamba Katikkiro kani baami abo baawa mubajjawa mu constitution eno gyenina wano. Tewali Katikkiro yaliwa mu constitution eya 62 ye yali obwakabaka nga bulina ne constitution yayo annexed. Kakati bw'ogamba nti olina obwakabaka olw'okuba waliwo akagambo kali akagamba nti you can call it a kingdom by whatever name called. You can call him it anything. Naye bw'obuyita ate nti obwakabaka n'ogamba Katikkiro n'ogamba ani oba obuzaabuziza eggwanga. Banange mulekerawo mutunule constitution. President yavagamba that land Buganda Land Board is illegal. Oli omusajja najjayo n'agamba taba certificate na registering. That is not, we are meaning the entire corpus represented by Buganda Land Board. Buganda Land Board is illegal. Era nabo bakimanyi. Kyobola nti no bwenali ewaise wali. Bagize Buganda Land Board, which is one shareholder, tebakiwandika na bakiwandika nti Buganda Land Board Limited bakijjako. Babuzeebuze bwe nagenda ewaise wali nasanga ng'ate balabye local governments, administrative units and districts. It's there. The third one are regional governments. Regional government was intended to cater for Buganda. Ababaali bagamba nti tusigalewo ne bagigaana regional tier. Nolwekyo teriiwo endala gavumenti yeyani capital city authority eri administered by central government differently. Tewali baami ba Kabaka. You don't create another state within a state. Era neewuunya abantu abamu president abawo obukulu nembalaba nga bagenda ewa Katikkiro gwe bayita Katikkiro tubiranza ninga nti bano bakula batya Baganda mmwe mwakula batya mulemye okukola ekituufu ne mukola ekitali kituufu. Oli muzeeyi amulese ayogedde byayogera provoking all the time olw'emirembe gy'alwanirira n'akireka. Naye buli muntu musoma amateeka. Administrative structure is very clear. President alonda abamukiikira mu districts ba RDC ne system ye diso what ne kawo nakulira technical team ne wabawo political wing LC5 ne team ye LC3 ne team ye LC1 ne team ye. Katikkiro olesa abaami olesa ab'amasaza olesa ab'amagomolo olesa ab'ebyalo. Lwaki otabula eggwanga? Oba obyagadde lobby and have a constitutional amendment bakuseemu. That one I say it clearly without fear of favor. Nabagamba bebugere nti ettaka eryo bemugati ya Kabaka ebya bulimba ettaka lyonna lya district. There is no Kabaka Mutebi oba yagala ettaka aligule oba yalisikira okuva ku kitaawe abeere nalyo neetondera public land n'oluyita private land.
oba oyagala state within the state ekyo tukiganyi kubanga ebyo taatawo Muteesa byakola. That is the truth. And my friend, if you don't want the truth, that is the truth. I've clarified and I've finished. Tusiba tumalirawo wano. Toyinza kugamba Kabaka nti talina ttaka agenda gwe walijjawa. Gwe walijjawa. Ovuole Kabaka waffe nga tutudde wano. Gwani mu Buganda. Mbadde nsaba tulina session temusobola kutula wano nga Kabaka bamuvuola bano. Session y'ebibuuzo mbadde nsubira nti yegenda okwanukula bwekyo. Mbadde mmanyi nti mugenda kubireeta mu bibuuzo. Gwe Kabaka agenda agula ettaka nnyoko gwe waliddawa. Nga mutuule musigala mutudde ng'omusajja avoola Buganda. Amuvudde okuva we yazze. Kabaka yalina kaki agenda woono. Tasobola nawe kukkiriza eyo mbeera yakufuula Kabaka waffe. Tasobola mufuulira mu ssaawa nnamba. Ssaawa nnamba avoola Kabaka abalina ebibuuzo. Tubuuza ku block 530. Twala akazindaalo. Nze kantukire ku kya block 530. Sebo honorable minister ampuliriza nnyo ng'oyogera ku block 530. Ne mugamba nti block 530 yava mu block 190 ne 190. Nasooka ku poliisi negamba tufali tulabe ne kooti byonna. Nemugamba I don't just clear. Ekintu kyetegeeza be bagoba bannaabwe ku mataka. Instability kati evudde mu bantu. Kakati kano kwe president buba bujjaffe mu ministry kulaba nti there's no double titling. System eno. So eyo nanga ndaze kubanga njapa kimu eno broker bagikyusa nebadda ku broker naddala nga bagambye 2017 waliwo omugezigezi ekigambo ekyo bagezigezi yali sikimanyi okutuusa bwe nali ekibaale ku emusu RDC omukyalo oyo mwebita erinnya nagamba nti waliwo abagezigezi kati omugezigezi ndoze ekizuula nti waliwo block eri ku block kakati bwengenda nekolako ebyapa wano nyinza okutandika okufuna sente ezo ngazikola ki ngazitwala mu banka afunye agabye liizi ku liizi ndoza afunyeyo n'abamu abamwegaseeko wano mu emuso and what have they done bakoze ekyapa kati empewo y'ettaka kubanga eri block weeri ataddeko n'ery'e wano atandiko kati agabye liizi agigabye 99 years agenze wali mu banka DFCU or other bank agambe okay wali olabawo wali eyo block gyolaba kwenina liizi nga bamuwa 2 billion 3 billion. A lot of money has been lost because of this double titling and because of the manual information system manual land recording ebaddewo kubanga file oli agibuuza naye kato tekikyakolebwa kakati what has happened now because of the system ezudde all this double titling kakati ebyapa dolini they are about 2,500 and
which are going to be cancelled. 550 ebyapa byonna. Obwo bugagga buyitirivu. Era nsuubira nti criminal system eneesobola okunoonya abo who benefited from that crime babakwate bavunaanibwe. It is a painful process kubanga omuntu bank ezo sente zeewola tezibazaayo. That's money for depositors. Banking system bwetyo bwekola. You deposit, then somebody comes for credit. Kati bw'ogamba nti biliyoni 8 zaweebwamu mu loans on expectation to what babatosasula, we shall liquidate the securities. Kyokka kati securities, it is air. You can see the pain and the loss. Probably some weak banks could close. The system was in place. Government was, through such, was putting about 50 million in the treasury. Now, because most of this, without increasing any salary. And when I came here, I was so harsh on Doreen. And the action you put in place have not. I want to tell you that this system we have is here from South Africa, from Zambia, to come and start the system. Okay, mulimu stability ku kibanja ekomyewo. Tewali n'omu kati ayinza gamba nti ngobeddwa sirina wakulaga kuyambibwa. Obunafu buli President bwe yayogeddemu tugenda bukwata tukulongoose. Tekitegeeza nti ettaka land reform terina kubeerawo. Obuzibu bwa mayiro mubumanyi. Obuzibu bwa mayiro buli nti the law recognizes two ownerships on the same piece of land. Obwe buzibu obukulu obwa mayiro nti etteeka. Please, I'm going to invite you. Please sit. 530 gye bakuwadde 190, 192 and 107. Naye ate ng'erina tenure systems ez'enjawulo. Zandibadde double titling ne tenure system emu ne tenure systems ezaki ez'enjawulo. Ate ng'ekintu kino kikuze kigenda na kuzaala abazzukulu because tekitandise na bano be tulina. Kyatandika sometime back. Ekyatuyamba bano baavayo ne solution ne ba stopping activities. Ne mu stopping activities waliwo abantu already abaali bamaze okufuna titles. Abo nakati tulwana. Nti waliwo ne case ey'omukadde eri ku social media ng'alina title already abaddewo, but another person eyafuna title eno ey'okubiri nga bano tebana detectinga problem. Atambula ng'akozesa institutions zaffe wadde tugezaako but integrity in other people tenaba kusinkinga. Secondary, corruption kizibu kiyimiridde. Tulina kitunulira nti however much tulina directives fe abaziimplementinga ne betuimplementinga nabo tetufaananya cause. Fe tutunulire directive ya mukama waffe, tutunulidde etteeka, naye waliwo abatunulidde survival. Ekyo tulina kitunuulira. Era mu bintu bye nakugamba nti Honorable Minister, I think controllinga bino byonna ebyekibataka ebiri ku TV and everywhere. Institutions ezikola mu ttaka zifuna olusirika zonna omulundi gumu. Bw'ontwala mu lusirika ekyankwanzi ng'ogenda kumpa directives on how to handle land issues, make sure I go with my DPC, I go with my DISO, I go with my registrar oba mayor. Fena tuzifuna omulundi ki? Fena tubeere nga tukola ekintu kyekimu. Rather than nze okulowooza nti ono wa kibanja ng'ate ye IO a registering omusango ku poliisi amulabanga trespasser.
era n'amutuuma criminal trespasser. Naye nga trespassinga watudde emyaka 8 walina n'abazzukulu nga wazaalidde byonna ebyawana e Buganda olumanyi. Nze muyita wa kibanja IO ku poliisi amuyita criminal trespasser. Kubanga IO ye gwamanyi omutuufu is the one with the title. However young the title is, yakulaga ow'ekibanja is trespassing. Kati kikubeeza buli kanaku ng'olina kubeera ng'oli ku simu ya DPC, come and we conference, side come and we conference. Otuuka ekiseera n'obatama. Naye era ffe tuliwo okubatama because twagala kusavinga omuntu oyo alina okuyambibwa. Abantu aba IOs abo ne baba nga bonna at least balina diploma in administrative law. Okusinga okulowooza nti ba IOs nga bwe bavudde mu regions ezitakkiriziganya na omanyi sisimu ya wano mu Buganda eri separate and independent. Oleese IO avudde gye baga nti ettaka lyaffe liri communal n'abeera IO wano e Mukono ng'ettaka lya muntu, ekibanja kya muntu, ekibanja kisikirwa, ate ewaabwe ekibanja tekisikirwa, kijja kibeerako obubeezi buli akoze eki. Nze nga ndowooza nti we need to take these people for further courses. Administrative law will be a requirement for an IO at the police station naddala wano mu Buganda. Ekyo kye nakusaba. Ekyokubiri, we tukola tulina ettaka lya Kabaka, tulina ettaka lya Buganda Land Board, ng'era abalikolako signatures be bano era aba emuzu, era nga bava mu district mu Land Board ne mu Buganda Land Board nga abatongole, they are not part of the central government. Tebali sensitized on anything as far as land is concerned. Eyasinze okuwa amakula, eyasinze okuba nga alanya, eyasinze okuba nga yakola obulungi bwansi, yaweebwa okuba omutongole wa baffe Ssaabasajja Kabaka. Of recent baakamala okulayizibwa Oweekitiibwa Honorable Minister. Naye criteria gye bayitamu okulondebwa nze RDC sigimanyi, but I'm seeing them era I'm respecting them, era nkola nabo. On several occasions bw'onojja wano mu Mukono analysis ne research gwenkola endaga nti Nakifuma is now topping the insecurity mu land. Tenure system e Nakifuma, Buganda Land Board, Kabaka's land, public land and private mine. Kakati ekivandulo ffe nga bwe tukiyita honorable, abo ba land grabbers oba ba estate developers bo batambula buli kanaku nga banoonyereza ebibanja ebiriko obutannaba kukkiriziganya. Mwagabana, tata wamwe bwe yafa mwafuna omusika, mwafuna letters, mwakigabye mutya, tugenda kuyamba, ziri eka mmeka, ate bo balina nyingi okusinga wano. Ne bakugamba balina eka 30, kati katukituuleko. Ne bakola endagaano tutunze miliyoni 240, naye ng'ono agikoze bamuwadde miliyoni 2 kugira ng'agula omugaati n'amata. Ne bakisaawa kyonna mu lunaku lumu ekibira ne bakiyiwa, naye nga balina consent okuva ew'omutongole. Abo tuba appreciating a Honorable Minister. You are the minister with your technical people. Omanyi bwe tuyinza okuyingiza abatongole n'ab'emiruka gya baffe Ssaabasajja Kabaka mu system eno ne tubasomesa lino etteeka, then we see how to manage the Buganda Land Board system, the batongole, the baamiruka on how to manage their land. Case eriwo in point eriko nakati ku social media wali bishopu abogoledde ababbi b'ettaka. RDC tayambye bishopu, minister tayambye bishopu, tutuuse buli wamu tebayambye ettaka lyabo lya church. And it is true. The Church of Uganda erina ettaka e Nakanyonyi. Buganda Land Board n'abatongole bajja ne batuuzaako abantu over 480 ku kyalo bakiyita Bengazi. Batuuzaako abantu bano with purchase agreements eziyise mu batongole. Tutuuzizaayo enkiiko ezisoba mu 3. Ne ssenkulu wa Buganda Land Board najja. Mu lukiiko olwo Eble he said tawangako batongole right
kutunda ku ttaka lya Church of Uganda. Nga tumaze n'okuba ettaka tukizudde nti abantu 480 kwe batudde ttaka lya Church of Uganda. Naye nga ba sellers beera abatongole. Naye nga ate Buganda Land Board emaze okujja ssente eza registration ku bantu bano, so they owned them. Kubanga babajjako ssente ne receipt ne babawa. I suggested as an RDC, we do a swap. Kubanga Buganda Land Board erina ettaka. Otadde ba occupants ku ttaka lya Church of Uganda. Nze tteeka terinzikiriza kugobako omuntu atuddeko over 480. Church eyagala ngende nkuba olukiiko ngamba abantu bano nti mutudde wakyamu muveewo. Mu butuufu Honorable Minister batudde wakyamu. But the law is saying a different thing. Sirina kukola eviction. Kati ngamba Senkulu wa Buganda Land Board, do a swap. Let's count the acreage you are seated on and give this same land to the Church of Uganda somewhere else awali vacant. Senkulu agamba abatongole be baba basuwingibwa. But these batongole are ignorant about the law. However much ignorance has no security in law. But again, do they have Honorable Minister? Twongero creating problems to central government, because in the long run, Febe ba choosing. The same thing is happening here in Itsowera. I don't want to say most, because sinakola research kuba RDCs ababi. It is you, Honorable Minister Chikola. Some of us lack an interpreter. Abalala, it is embera mwe tukulide. Abantu bagala obugagga, Honorable Minister. We batunulira the money paid to them, ne cases zebakola balabanga maybe oba balina ekibabulako, but for me I'm satisfied. Kati bakozesebwa offices zaabwe to aid the estate developers. Naye ate bano estate developers bwe beegatta n'abantu baffe betukola nabo emirimu atali DPC but the department eya CID ne land desk, olabanga ekigenda maaso kikutabula. You stand alone or 2 or 3 members on the DSC, the divisions bili eya Naggalama neya Mukono. But at times, even the RPCs, even the KMP commanders, all those juniors of theirs, they were threatening. Ate buli omuche yandi agadde is to get a rank above what he has. Naye kati DPC mupya, kati mukama we RPC amukubira amugambe go away, back off from that land. Oba si RPC nga KMP akubye, oba director CID at the region, automatically you stand alone as RDC. Oba tolina security mu nsonga eyo. Therefore, tubeerewo ne measures ne mechanism ezireta ffe okubeera protected abayimiridde ku magulu gaffe, kubanga tuvumwa tujeregebwa bakuswaza mu baana ne mu baana abeera abazzukulu n'abako because oyimiridde farm naye nga ate tewaliwo measure. Basiiba batulopa mu offices zammwe, ba estate developers abantu batula mu offices zaabwe ne bakuba amasimu, oli n'agamba oyo ndisaba ave Mukono, oli n'agamba oyo DPC akyusibwe because of his or her own interests. Kati naffe olw'olumu tunafuwa because security on the job is not well identified. Ebyo byenkugambyeko ebirala nja bikuteekera ku simu. Naye meeyo nankuba eriiso jangu otuuse obubaka bwo. Minisita Mayanja tusanyusa okulaba. Maka gino ngenda kukozesa dakiika 3 nga yebansabye. Ebigambo nti wayingira ku ttaka eryo bubi, njagala ove wano n'olabira RDC weeyo nti amini bamugobe ku ttaka egenda kutereera ebeerenga Wakiso, ebeerenga ebitundu ebirala, tutalenga tusanyuka busanyusa. Nafuna ku ttaka, tulina ettaka lyaffe Kabaka lyatuwa nkoyo yo family ze nkoyo yo wokuna, naye bampaddeko yiika 10 nenfuna n'ekyapa ebyapa 3 era mbirina ate bitereevu terina buzibu. N'ekyapa kyendina wensula esseeta era waali wa maama mukyala ekirya Nabukobagala, so kati sirina bweraliikirivu. Wamugambye ng'omuyita ayogere ku ky'obukulembeze. Ndi wa NUP, chairman wange wa NUP Mwami Kabanda ewa Central Division. Mbadde nsaba abantu abali wano ng'owulira Minisita Mayanja okulonda okwa 2006 kugenda kutuuka.
njagala nyongere emyaka 5 nga nkulembera wano nkule ne pulezidenti wange oba ne pulezidenti anaabeera mu gavumenti. Pulezidenti awangudde nyinza obutamusembera naye nsembere ku baminisita nga Mayanja mwebuuzeeko nkoze ntya nga meeya wa Mukono buuze ku RDC ndowooza n'obugambo obwo naamala bwe nasomera ku Bishop East namboze thorough due diligence before issuance of titles on already titled land. This will reduce double title. But let me make the point I always make without fear of favor on ttaka lya Kabaka, ttaka lya Buganda Land Board Limited. Njagala okikola very clear nakyogera nga munnamateeka. Buganda Land Board Limited terina ttaka mu mateeka. Etteeka erya 1993 lyagamba nti ba traditional rulers abafuzi b'ezo baddizibwe ettaka eryabaggyibwako constitution ya 1967. N'olwekyo olina okugenda ku constitution ya 1967 olabe what properties were taken away from traditional ruler by the 1967 constitution. Then genda mu 62 constitution olabe biki ebyali ebyabwe, then olabe biki ebyabagibwako constitution ya 67. Bw'otuuka ku by'ettaka, ttaka ki eryaliwo mu 62 constitution? 62 constitution kuliko chapter number ku ownership by'ettaka. Chapter egamba nti mu Uganda mwonna ettaka erya public linaafugibwanga 3 organizations. Esooka Uganda Land Commission, wonna mu ttaka mu Uganda. Eyokubiri District Land Board. Era District Land Board zali defined bulungi nnyo mu constitution. Yali Acholi District, Teso District, Karamoja District, Kigezi District, Bukedi District, ndoza n'endala ezo. Nagamba ettaka eddala erya public lijja kufugibwanga federal boards. Federal yali defined properly. Buganda Kingdom, Toro Kingdom, Bunyoro Kingdom, Ankole Kingdom, and the territory of Busoga. Ezo bazitanga federal boards oba kingdom boards. Ngeya Buganda bagita Buganda Land Board. Ngetwalani public land. Public land eyo gyatwala yali egiweereddwa nga tugenda okwefuga etteeka lye bayitanga Public Land Ordinance. Mumulumirirwa okusinga abadde n'ekyapa nga ffe ab'ekyapa munaba mu bikansolinze tugenda kusigala mu bbanga titunangeri gye tugenda kuyambibwa. Mpulidde omuwendo gw'ebyapa ebisazibwamu nga n'ebyanga ebimu byafulumira mu mawulire kati simanyi oba byebimu ku byo ebigenda okusazibwamu. Ebyapa biwerera ddala nze kumpi byonna bye nnina. Nze njagala Muzanganda alina ensonga eyamuleese ya block 530 era aliise Kiwadde abuuze ebibuuzo bye. Bane musooke mundekemu ensonga eyo gye mugamba nange nkwatako. Naye nze poloti ezange bazeewolerako buwumbi 4 sisobola kukola ki kuva wano ng'ekyo tekikoze eki tekinnyonnyose. Njagala ntonga ekyo kikoze eki kitegedde bulungi. Eri ensonga endala waliwo abalina ojjogerako nze sikkirizibwa kukola ki essaawa eno oliwo nga musuubuzi eyateeka mu kintu ssente. Onaliwo minisita oba alina byayogedde nga mwe mugamba ebitatuuse ne nze sobola bikola ki kubyogerako mu kapasite eyo sina buyinza. Ekyo kyekibuuzo njagala nve wano nga nnyinnyonnyose. Tugenda kubeera tutya nga tusigadde okuba mugenda amazeeko emyaka 3 mumuwuliriza. Naye nze ebyapa ebyange bye beewolerako ndi mu myaka 2 naye ate byebimu ku bye bagenda okukola ki okusazaamu. Njagala okunnyonnyokamu ekyo.
si wano ne bankolera ekyamba kakati nze simanyi gyengwa oba byonna bagenda kusazaamu musigalire awo oba bagenda kukola batya kati kyenjagala okumanya liizi yange ate ne mayiro yange ebyo ebyange. Block 530 tulinako ploti zaffe 3 ploti ezo twaziliizinga kati emyaka 35 mabega kakati okutya kwange kuli bwe kuti kyajja kitya block 30 ne liizi era abaaliwo mu budde obwo bagatta batya ekintu ekyo ne bagamba nti zino waliwo enkola yaliwo nti block 30 mwagayire mukugattamu kati kyajja kitya ate ne mugamba mbuyo temwajawula abaaliwo mu budde obwo kuba kati kijja kitulawanya mu budde obwo. Block 530 bw'aba yalina ekibuuzo bwe baba of speech yogera kyonna kyonna kyoyagala era ndowooza I was talking as a lawyer through the law and explain those who want to hear will hear the law. Those who want to know what the truth is, we can go with the lies which we have been with since 1900. Bino ebizibu bino ebituleetedde wano eby'ettaka ebitutuusizza wano byebizibu bajjajjaffe bye baatandika mu 1900 nga naffe tetuyo emyaka 10 plus now tubonaabona olw'obulimba obwatukolebwa. Naye mbasaba bannange mwenna mubenga muwuliriza amazima mugobere amateeka ge gafuga eggwanga lino kati sikuwogana sikola ki era kyekituleese wano tetuzze kusazaamu busaza byapa bwe tutyo tuze nga tunnyonnyola exactly what to do era kyekituleese wano kakati. Let me first give a general reply. The leaseholds enzizo ezirangiddwa okusazibwamu zeewolerwako billioni 4. Do they reflect land on the ground oba ziri mu mpewo? Kakati the whole purpose of advertising nti buli muntu ajje nga bwoze kakati lizi ojje n'ebyapa byebyo bya leasehold onnyonnyolwe. It is a judicious process okuwuliriza naawe leasehold zino zennina oba abalala zebeewulirako oba nze zenneewulirako waliwo ettaka ku ground kwe ziri. I always explain this. Egundi eno ebyapa bye tulina bagiyita tollings system. Tollings system yava Australia nga yatandikibwa omwami gwe bayita Kano toll. Yaga nti Kabaka alina abagobeti nedda Kabaka munna nono akulira nono waffe ffenna oba ndi wa Nupu oba ndi wa NRM Kabaka wa nono cultural leader corporation. So that is different. The Sabatake is different. Allow you here means okulaba nti bulijjo nkigamba nti mu kisenga constitution wekisa Sabataka waffe ffenna tutandikira mu nyumba ne tugenda ku Lujja ne tugenda mu Lunyiriri ne tugenda mu Siga ne tugenda mu Mutuba. Omutaka wa Kasolya w'okukasolya n'atugatta mu Sabataka. Ekyo kyekiriwo kati tulina kukola ki? Eyo oyo taba n'abagobirizi. Eyo ennono gye tulina mu constitution bw'etambula bannange. Kabaka ye afugira mu baami bwe bati Katikkiro, omulamuzi, omuwanika, olukiiko, abaami. Naye kati ekiriwo mu constitutions kali kyo. Those I've answered you, my dear sister. Kali kyo. Era kali kyo waffe ffenna. Are you a couple, family or group looking for a cool, serene atmosphere at the adequate venue for a day out for the best in entertainment and leisure?
Kelly's Travelers Inn is here for you. Kelly's Travelers Inn is located at Kubiri in Nama Sub-County, Mukono District, 3 miles from the heart of Mukono along Mukono-Kayunga Road, just 17 miles from Meta Golf Club and only 26 miles from Uganda Golf Club in Kampala. Kelly's Travelers Inn offers the best choice for revelers looking for undisturbed peace, quiet and rest. Get the rare opportunity to taste the feel of Uganda's traditional dishes, Orient, European and other delicacies prepared by the best chefs. Our accommodation rates are among the best in town and designed to suit our clients' purse with the prime objective of attraction for a second visit. We accept online bookings for accommodation, specially organized meals conforming to your choice of dishes, parties including birthdays, weddings, get-togethers, graduation and others. Don't hesitate to come and try our history-making hospitality, bed and breakfast, dinner, DSTV and free Wi-Fi, single and twin rooms meeting your preference. Kelly's Travelers Inn has a specially designed format to offer you a hideout in the city sensation and at the same time giving you comfort that ensures privacy away from the hustle and bustle of town.